tujja okuba n'embaga muno nga teziggwayo mu kkanisa muno. Lwa mukaaga mbaga, lwa mukaaga mbaga, lwa mukaaga mbaga. Haleluya. Mukama mukubireko mu ngalo bannange. Obudde bulinga obudduse naye Mukama ajja kutuyamba. Tujja kumalako, ajja kumpa akatuuti akagazi. Yesu yeebazibwa Luganda. Mukama atukoze bulungi. Banyongeddemu ate kale jagendera wanti mpe ekimu eky'ekkumi. Abaana baffe abagenda mu Children's Church, musomesa mmwe yayimiridde mumugoberere. Abaana mubate bannange bagende bayigirizibwe obulungi gye balina eri okubeera. Tuwongera okwebaza Katonda nti atuwadde akadde okuba nti tuli wamu ffenna nate, okuba nti tujja mu maaso ge okumusinza wamu n'okumwagala. Twebaza Mukama eno wiiki ewedde badde nnungi nnyo, ebadde bize olwa audit, naye twebaza Mukama nti twasobola okwaniriza omusumba waffe omujja ow'abavubuka, omusumba Yosefu Sendawula. Pamwaniriza bulungi. Lwekyo ali luddawa? Lwekyo kati lwekyo yapanga olunaku lwe bajja lwa gulogulo ne tugamba eky'emisandu kiri ffenna wamu, yakola ekijjulo makeke ne tubaaniriza n'Oluganda Tendo ali luddawa mutabani wange aleka ali bize, ne tubaaniriza bulungi era ne batandika their what do they call it? Never call it their induction. Ekyagenda mu maaso bwe twagala bakole abatereze bulungi tube nti n'empapula zaffe ennungi. Tulina obuvunaanyizibwa eri NGO Bureau okulaba nti nno fayiro zaffe zonna ziba nnungi, abantu abakolera mu kkanisa n'emirimu gyonna gye tukola ng'ekkanisa. Kati tujja kubasaba bituleetere mangu bitwetaaga tube tugenda mu maaso. Era wiikendi ewedde ku lunaku olwokutaano ku ssaawa 12 ez'akawungeezi twatandika olunaku oluyitibwa Yom Kippur, olunaku olusinga olutukuvu mu Bayibuli obanga ogenze mu kitabo ky'Abaleevi 23, era olunaku lutuuka luba lunaku lwero 10 olw'omwezi ogw'omusanvu gwa Tishiri. Olunaku olwo lunaku lukulu nnyo mu Bayibuli, era mu nsi ya Isirayiri olunaku olwokutaano olwo baggalawo buli kamu teri kakola, motoka tezitambula, amaduuka gaba maggale okuva ku lwokutaano ssaawa 12 kutuuka ku ssaawa 12 ku lunaku olw'omukaaga, kuba bwe tubalawo olunaku tutandise. Olunaku tutandika ssaawa 12 ez'akawungeezi ne lugwa 12 ez'akawungeezi olunaku olulala. Mukama yeebazibwe. Kati olunaku lwali lukulu nnyo lwa lunaku olwajjo, era nebaza Mukama nabadde omu ku abo abaalukuluzizza nti olunaku luba lwakwenenya okwetereza ffekka naffekka eri Katonda. Simu eri omulala ya lunaku yalutudde nga lunaku lukulu nnyo. Mukyala Sekasala webale nnyo, webali eddala, tuli wamu ffenna. Lwaki ebintu tubyogerako? Kubanga bintu bikulu nnyo era obulamu bwaffe obw'obulokozi. Mukama waffe yeebazibwe. Sande eyaggwa okubajjukizaamu twali ku kkanisa eno eya Sadusi, era ekkanisa eno yayitibwa ekkanisa ng'erabikanga ennamu naye ng'ekkanisa yali nfu. Era Yesu n'agamba nti mulinga abalabikanga abalamu naye nga muli bafu. Twalaba ekkanisa enfu ebeera etya. Ekkanisa enfu eyinza okubeera n'ebintu nga birungi, music mulungi, ebyuma birungi, kola ebikola ebyewunyisa, naye nga emitima gy'abantu mifu. Twebuuza bannaye mu kkanisa eno, tetukyali balamu oba naffe twafa dda? Tulaba ekyokulabirako nga amalaalo bagazimba bulungi, ne basaako ne tayiro, ne basaako ne terazo, naye nga munda mu butuufu
magumba kiwowongole temuli kantu. Kungulu kirabika bulungi naye nga munda kifu. Oba namujinga mu kikajjo. Kikajjo kirabika bulungi kungulu naye nga munda kifu namujinga yakirya. Oba omuyembe gulabika bulungi nnyo mboona yalabika bulungi naye nga munda mugwo mufu. Buuza akulinaanye, oluganda gw'okyali mulamu oba wafadda? Munda nga namujinga yakulya. Banne ebintu bizibu nnyo okwogera naye nga ge mazima. Tuli mu mbeera ennaku zino mu makanisa mangi nga galinga amakanisa amalamu naye nga mafu. Era ne mbagamba bannaffe nga GFM tweyongerenga okwekebera buli lunaku tutereeza ensonga zaffe. Gamba akulinaanye nange neewaddeyo okwekeberanga omutima buli olukedde. Kubanga bw'ogamba nja kukebera lunaku olwokusatu namujinganga ekibi kirya. Ate bwe kirya kiriira ddala. Mukama atuyambe tunyweze obulokozi Mukama bwe yatuwa obulungi. Okubeera ekkanisa enfu kitegeeza tulina kwagala eri Katonda. Okwagala kwo ne Mukama kuba kwafa. Ekkanisa enfu omuntu abeera nga ayawukanye ne Katonda, nga emmeeme ye n'omutima gwe teguli Mukama gy'ali, guli walala. Newankubadde nga atulaga nga gye guli naye nga teguliiyo, Mukama ye aba alaba. Netugamba nti era ekkanisa enfu oba omuntu omufu mu Kristo Yesu abeera awo bw'atyo nga talina kintu mulamwa guli awo mu bintu byagala okukola eri Katonda. Abeera obwezi nga kitengejja ati n'atagala n'abeera wano n'adduka naye nga temuli munsa. Mukama atuyambe okubeera ekkanisa eyo enfu. Olwaleero tugenda kulaba ekkanisa eddako, ekkanisa ya Firaderufya. Era ekkanisa eno ezimu ku kkanisa omusanvu omukadde waffe Yokaana ze yawandiikira. Era Yokaana yawandiika ekkanisa zino zonna zetwogeddeko nga Yesu Kristo alina kyazigamba. Yesu nga azinenya ebintu bye zirina okutereeza, naye era n'aziraga ebirungi bye bakoze, naye n'abawa bonna amaanyi ekintu kimu kyokka, kwenenya bibi. Banne kino kankiddemu. Ekkanisa yaffe twagala tubeere nga tuli batuukirivu. Era essomo ly'okwenenya ekibi kyo buli lunaku tutwale nga kikulu. Lwaki? Tusobya buli lunaku. Tukola ensobi mu birowoozo byaffe, oba ebigambo bye twogera, oba ebintu bye tukola. Kati ebimu ku byo biba bya nsobi nga tukigenderedde naye n'okikola. Y'ensonga lwaki okwenenya kwaffe kuno okubeera nga kwa lubeerera. Bwe twenenya Mukama tutumye ebibi byaffe, tubeera nga tugenda okweteekateeka okugenda mu ggulu. Mu ggulu teribeerayo muntu atenenyanga bibi bye, talirinnyayo. Naye abo bokka benenya ebibi byabwe baligenda mu ggulu. Twabagamba nti ekkanisa yaffe tujja kunoonya ssente. Twalina emirimu gyaffe, twalina obuvunaanyizibwa. Ne Mukama n'atuyita netugamba nitugana Mukama weewaawo ssebo katugondere. Kati ffe kyatuleeta wano kuteekateeka ggwe obeere omukazi, omusajja, muvubuka, obaani obe ng'ogenda mu ggulu ffenna wamu nga bwe gulina okubeera. Ekkanisa eno ya Firaderufya yali kkanisa nga neesigwa. Mu Luzungu a faithful church. Ekkanisa eno yali neesiga nnyo eri Katonda. Era yali nga yeewaayo eri Mukama Katonda waffe. Era olwaleero ensonga eno ey'obwesigwa eri Katonda tugenda gikwatako nnyo kiwanvu singa budde bonna batukkiriza. Tubeere abantu abeesigwa. Omukazi oba omusajja bw'afuna munne gw'agenda okukwasa oba okufumbirwa, alina okubeera omwesigwa gy'ali. Nze Katalina owange muyita ye Katalina asooka, ate ye Katalina agenda okusembayo. Nina okubeera omwesigwa paka nga bwe nalayira. Lwaki? Nina okubeera omwesigwa. Kati gwe nange mu bintu ebya Bayibuli eby'obulokozi okwagala Katonda tulina okubeera nga tuli beesigwa eri Katonda. Ng'ekkanisa eno eya Firaderufya baali beesigwa nnyo eri Katonda mu bizibu bye baaliyitamu byonna n'embeera ze baalimu zonna. Oluusi ogamba nti nina ebintawanya bingi, kino kintawanya ne kiri. Mu ebyo ebikutawaanya
sigala ng'oli mwesigwa eri Katonda. Lwaki? Ne Mukama mwesigwa. Enjuba tekakkanangako negamba leero enkuba yabadde nnyingi kansigaleyo gye mbeera. Enjuba emala nevaayo. N'omwezi bwe gutyo, n'emmunyenye bwe zityo, n'omuti oguli ewammwe gukuwa ekisiikirize ne bwe kabeera kasana katya pereketya, gukuwa ekisiikirize. Lwaki? Muti nagwo mwesigwa. Kati naffe Mukama atukowoola tubeere abantu abeesigwa ng'ekkanisa eno ya Firaderufya. Nja kubasaba nnyabo ne basebo tusome ebyawandiikibwa ekitabo ky'okubikkulirwa essuula eyokusatu olunyiriri lw'omusanvu tuka ku lw'ekkumi ly'ekkanisa eno eya Firaderufya. Bayibuli egamba bw'eti: eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Firaderufya wandiika nti, ono Yesu yayogera agamba Yokaana, bw'ati bw'ayogera oyo omutukuvu era ow'amazima era alina ekisumuluzo kya Dawudi, aggulawo ne wataba aggalawo, n'okuggulawo ne wataba aggulawo. Manyi ebikolwa byo, laba nkugguliddewo oluggi omuntu yenna lw'atayinza kuggala, kubanga olina amaanyi matono. Okuumye ekigambo kyange n'oteegaana linnya lyange. Laba nnyinza okuwaayo abamu ku abo ab'omu kkuŋŋaaniro lya Setaani abeeyita Abayudaaya. Laba ndibaleeta okuvunnama ku bigere byammwe bategeere nti mbaagala. Olw'ekkumi, olw'okubanga wakwata ekigambo kyange ekyokugumiikiriza, nange ndikuwonya ekiseera eky'okugezesebwa ekinaatera okujja. Nzija mangu, nyweza ky'olina waleme kubaawo akutwalako engule yo. Awangula ndimufuula empagi mu yeekaalu ya Katonda wange. Mwataliva emirembe gyonna, era ndimuwandiikako erinnya lya Katonda wange n'erinnya ery'ekibuga kya Katonda wange Yerusaalemi, ekijja mu kika okuva mu ggulu eri Katonda wange, n'erinnya lye nga erijja. Alina amatu awulire Omwoyo ky'agamba ekkanisa ezo. Mukama, ekigambo kyo kiyiweeko amafuta, kifuuke emmere ey'omwoyo gye tugenda okulya. Era Mukama, tubeere nga tukyusibwa, tubeere nga tuli beeteefuteefu okusisinkana, ayi Mukama, ng'Oluganda Branda bwe yagambye, tusisinkane Mukama, tukwehaage eyo, kubanga Mukama tukwagala n'emitima gyaffe ffenna. Ng'ekkanisa ya Federi bwe yali enneesigwa, naffe nga GFM Mukama twewaayo okubeera abantu abeesigwa. Mukama tukwebaza mu linnya eddungi Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekkanisa eya Firaderufya yali ekkanisa eyali yeesigika. Baalina ebizibu byali bingi nga ggwe naye bw'obeera n'ebibyo, naye baasigala nga tebanyenyezeddwa mu bwesigwa bwabwe eri Katonda. Era ekkanisa eno Yesu tegisanga ku kamogo konna wadde mistake yonna, teyaginenya wantu wonna, naye yabazaamu buzamaanyi. Ekkanisa eno yeesaanidde okubeera nga bwe tulina okubeera nga GFM, naffe tubeere nga tuli beesigwa, nga Yesu wayingira wano tasanga kamogo konna oba nsobi. Kisoboka okuba n'ekkanisa nga ekkanisa ntukuvu mu maaso ga Katonda, kuba Mukama kyatwagaza. Era ffe ng'ekkanisa twewaddeyo okubeera bwe tutyo ng'ekkanisa ya Firaderufya. Kakati okutemaatema olw'obudde bwe tulina, biki bye tuyiga mu kkanisa eno ya Firaderufya? Kisookera ddala nti Yesu ayina amaanyi, era ayina amaanyi ag'enkomeredde. Bayibuli egambye mu lunyiriri lw'omusanvu
n'olunyiriro lw'omunaana nti eri malayika ow'Ekanisa y'omu Firaderufya wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo omutukuvu era ow'amazima era alina ekisumuluzo kya Dawudi aggulawo ne wataba aggalawo n'okuggulawo ne wataba aggalawo. Katonda waffe gwe twakkiriza Yesu Kristo ye yekka ayina amaanyi ag'enkomeredde era yalina amaanyi n'ebisumuluzo ebiggulawo abanasobola kuggulibwa. Ekisookera ddala nti aggulawo gwe nange tufune obulokozi. Senga Yesu yakuggulirawo okufuna bulokozi tewandirokose, wandisigadde ng'oli mu bulimba ne mu bubbi ne mu bwenzi, mu njaga n'ebisiyaga. Naye kubanga ye ayina amaanyi agakuwa obulokozi, kakano wafuka mwana wa Katonda era guyitibwa mulokole. Mukama yeebazibwe. Obulira bagamba mulokole oli otya? Nti gyendi nalokoka. Naye ekyakulokola kubanga Yesu Kristo ayina amaanyi ag'enkomeredde. Teriiyo muntu mulala yenna ayinza kulokola okujja ku Kristo Yesu. Bayibuli egambye nti ye ayina ekisumuluzo ekya Dawudi, bw'aggalawo bw'ati toyinza kuggulawo, era bw'amala okuggulawo toyinza kuluggala oluggi lwe. Lwaki? Kubanga ayina amaanyi ag'enkomeredde. Kankyogere bwe nti mu bulamu bwo bintu ki ebiringa ebiggaddewo nga oluggi lwasibwako n'ekkufulu n'ebisumuluzo? Nfuna, bufumbo, kugenda mu maaso gaggawala. Genda eri Yesu yalina ebisumuluzo. Oyo alina ebisumuluzo ajja kuggulirawo. Gamba nti amiina. Tuyinza gamba mbu baasigalira wano bw'ate kiki baggalawo weewaawo. Naye Yesu Kristo yalina ebisumuluzo eby'obuwanguzi, ebisumuluzo by'okusonyiwa, yalina ebisumuluzo by'obufumbo, yalina ebisumuluzo by'okugaggawala, yalina ebisumuluzo eby'emirimu. Era ye bw'abanga agguddewo eri obulamu bwo teri n'omu ayinza kuggalawo. Kiseera kye kimu n'ebyo ebintu ebibi, obubbi, bwenzi, obukyayi, obutasonyiwa n'ebiringa ebyo asibirewo ddala. Buli kyonna kyonna ekibi obutagenda mu maaso, ebyo asibewo taata. Buli kibi kyonna asibewo. Naye buli kirungi kyonna tukoola Mukama Katonda waffe abe nga atuggulirawo. Gamba nti amiina. Kuba ye bw'amala okuggulawo tebaggalawo. Ye Katonda waffe alina amaanyi era alina ekitiibwa. Gwe walokoka, kati obulokozi bw'olina kyali kisumuluzo Mukama yaggulawo, teri n'omu ayinza kutwala bulokozi bwo n'abukuggyako. Lwaki? Oli ye mwene, ye Kamalabyonna. Ekkanisa eno ya Firaderufya Yesu agigamba nti ye alina amaanyi. Ekyokubiri, ekkanisa eno yasigala nga neesigwa eri Katonda. Baalemera ku mazima tebaagavaako. Baagaana okukyusibwakyusibwa ne bannabbi b'obulimba. Baagaana okwekkiriranya mu mbeera ez'ensi ezaaliwo ebiseera ebyo. Jjukira nti mu Firaderufya ekifo kye baalimu kyali nga ky'abagagga, era nga okukyusibwa kyangu nnyo olw'ensimbi abantu ze baali balina. Naye abalokole baagaana okukyukira Yesu oba okumuvaamu olw'ensimbi ziri ezaali ziri eri. Tuli mu budde ennaku zino nga ensimbi ze zoogera, abagagga be boogera, abagagga be bafuga, be bananyini ba buli kantu konna. Naye Mukama atukoowoola tubeere n'embala ezo ezitakyusibwakyusibwa na nsimbi. Naye tubeere abantu abeesigwa eri Katonda. Kuba Mukama ayagala nnyo ggwe nange tubeere nga tuli beesigwa, tuleke okukyusibwakyusibwa olw'embeera ze tuyitamu. Tetwekkiriranya abooluganda, twalokoka lwa kisa kya Katonda. Naye Yesu yatulokola oyo ayagala naffe tube nga tuli beesigwa gy'ali nga ffe bwe yatukola n'abamwesigwa gye tuli.
Mukama atukowoola mu nnaku zino ez'oluvannyuma kubeera ng'ekkanisa eya Firaderufya abantu abaali abeesigwa ennyo. Bayibuli egambye nti Yesu yabagamba nti muyina amaanyi matono, nga bw'abagattagattamu abalaba amaanyi gaali matono. Naye nga Mukama abagamba newankubadde amaanyi gammwe gaali matono, temwanvaako, mwasigalayo mu bunafu bwammwe, ne munywera ku nze omulokozi, ne munywera ku nze omununuzi wammwe, temwanvaako. Kati kankyogere bwe nti Mukama amanyi nti gwe nga ggwe omuntu amaanyi g'olina matono, era Mukama akimanyi. Naye tulina Yesu ali mu ffe omunene okusinga oyo ali mu nsi. Era Yesu waffe nga twogerako ye nannyini maanyi. Bayibuli kyeva egamba mu Oluzungu egamba the joy of the Lord is our strength. Mu ssanyu omwo Mukama asigala nga yiw'amaanyi waffe. Gwe by'otasobola Mukama aba abisobola. Enzigi ezizitowa ez'amaanyi ez'ebikomo nga ziganya okuggulawo, koola Yesu alina amaanyi ajja kuziggulawo. Ate bw'anaaziggulawo tajja kubeerawo aziggalawo. Katonda ali mugwe w'amaanyi, yakulokola ggwe. Naye weewuunye nti Katonda yatonda eggulu n'ensi. Buuza akulinaanye, eggulu n'ensi lyenkanawo obunene. Ye enjuba yenkanawo obunene. Ne byonna bitonde bya Katonda. Naye weewuunye, wadde nga byonna ebitonda, Katonda oyo ali mu ggwe, mu mutima gwo. Ekyo tekigatta mu ndowooza ezi. Tekikola makulu. Kikola makulu? Tekikola makulu. Katonda yatonda eggulu n'ensi, ebintu ebinene byonna. Bayibuli egamba nti nno ensi katebe ke kwateko ebigere. Naye ate weewuunye ali mu ggwe, gwe wenkanawa. Bane gwe twakkiriza munene, era ye talinaako kkomo wadde n'akatono. Olina amaanyi matono, naye amaanyi g'otalina tugasabe Yesu, kubanga mu Yesu mwe muli amaanyi gaffe. Buli lw'ogamba kyo sinza kisobola kikola, kitegeeza nti nno olina kwesiga Katonda oyo asobola okukola buli kimu. Buli ekikulemeredde ekizito nga gg'onafuye, koowola Yesu oyo alina amaanyi, ajja kuyisaawo gwe awo w'otali, kubanga ye mwesigwa era mwesigwa nnyo ddala ddala. Waliwo omukyala bambi yafa, yali muyindi nga bamuyita Mother Teresa. Omukyala ono Mukama yamuwa obuweereza okulabirira abaana bakateeyamba, abaana bamulekwa. Era omukyala ono yakola emirimu gyali mingi nnyo ddala okulabirira abaana mu mawanga mangi. Lumu alabirira abaana bali mu India baali bangi nnyo ddala, naye ng'embeera yali mbi nnyo. Kati omwami ono yajja okumukyalira n'amubuuza, yeggwe omalako otya mu zino embeera? Oli omwana mulwadde, n'afunye ekifuba, oli akolola, ono yalwadde omutima, ono talina mmere, ono talina ngatto, ng'embeera bw'etyo. Mwami n'amubuuza, gwe maama omalako otya? Addamu n'amugamba nti sajja wano kulaga maanyi gange nti nsobola, naye najja wano kubeera omwesigwa eri Katonda. Obwesigwa bulina amaanyi, era obwesigwa Mukama kyatuyitira. Ekyokusatu kitulaba mu Lunyolo lw'omwenda nti Mukama tayagala bannanfuusi oba abo abeefuula kye batali. Bayibuli egamba mu Lunyolo lw'omwenda egambye nti laba nnyinza okuwaayo abamu ku abo ab'omu kuŋŋaaniro lya Setaani abeeyita Abayudaaya, laba ndibaleeta okuvunnama ku bigere byammwe bategeere nti mbaagala. Abantu bano
balinga beeyita nti Bayudaaya naye nga tebali. Olwaleero abantu b'ekika ekyo bwe banigamba abantu abagamba nti balokole naye nga tebali. Oluganda omu twali naye mu kkanisa akyali ku watoto. Mwana muwala yali mulungi mubalagavu ddala, osanga nga abagole ba leero. Nga omusajja amudyekadyeka, amulimbalimba, nange nno nalokoka. Tutandika omukwano tutambule ffenna wamu. Manyi bintu bwe bityo ababikola tebabeeta mu lwatu nga bano bwe bakoze, bibeereyo ne biggwera eyo ne bino bwetu bwe byali. Mwana muwala nga bamukuba empeta ne kanisa tumanyi bamugattira, bamala omugatta n'oluganda mugamba nange nalokoka. Haleluya, Mukama yeebazibwe, haleluya. Batuuka awaka bavudde ku honeymoon, nabeena batandise okubikwatamu nga mukyala agenda okeera ku makya, fridge ejjudde chairman. Chairman mumanyi chairman? Mwamuyigirawo? Mumuwulira? Chairman beer. Gubada chairman. Nga fridge ekubyeko chuchuchuchu. Omugole omukyala n'abuuza omwami, ssebo wange, ate ogubadde guno omwenge gwani? Ani yaguleese? Yani agenda okugunywa? Musajja mbalaze ne ziviirayo ddala, n'amugamba, tugenda kupepeya olw'embaga gye tuyina. Agamba, kupepeya siganye naye, ffe tuli bakkiriza tetunywa mwenge. Omugole omusajja n'amugamba, otuufu saali mulokole, mpozi ggwe. Temumbuuza gye byaggweera kubanga biwanvu. Yali nanfuusi. Ekyomukisa omubi ne bannanfuusi bajja mu makanisa. Buuza kulinaanye, waye oli bulungi oba? Edward, mubuuze. Kirungi okakasa. Kati Mukama tayagala bannanfuusi abeefuula nti bakitangaala naye nga tebali. Era kyabagamba nti mwetaba, kubanga bw'obeera nga Omuyudaaya olina okubeera nga ogoberera amateeka 10. Olina okubeera nga olina akakwate ne Kristo Yesu, oba wakkiriza ng'omulokozi wo nga tukita olwaleero. Kati Yesu abagamba, saagala bano bantu abeeta Abayudaaya nga tebali. Era ab'ekika ekyo Yesu naye takyabaagala. Y'ensonga lwaki buli ssaawa tugamba nange eriyo eyeetaaga okulokoka olwaleero. Twali nga tukyali ku WC, waliwo seero, sijja kujoogera gye twali tulabirira. Twakivula luvannyuma nti akiri oluganda ono seolida talokokanga nako. Naye mubuuza, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, amen. Bannanfuusi abo Mukama tabaagala wadde n'akatono. Era bannanfuusi tebalina kitundu ku bwakabaka bwa Katonda. Era bannanfuusi tebaligenda mu ggulu. Y'ensonga lwaki gwe nange kiggwanda okukakasa buli lunaku walokoka. Bw'obanga walokoka wannyikira ddala mu bulokozi n'oba ng'otuuse. Oba okyabulamu tukunnyike bulungi. Kirungi ne wano waliwo ebbatizo lyaffe eriri wano ery'amazzi liri wano, tunaba kulimaliriza. Bw'obanga okyabulamu nga tukunnyika mu mazzi, oyatule bulungi. Njagala nnyo bwe mbatiza abantu ne mbakaddira munda mu mazzi oba tonnyikidde oyingiranga atannaba kulokoka, omwonoonyi
oyingiramu ng'oli mukalu naye n'ovaamu ng'oli mwonoonyi ng'oli mubisi. Tekituyamba. Nyikira oba olokukalokoka bw'otolokoka nkale sigalirayo ddala genda onywa omwenge gwe bwakatanywa liralira nywa. Bw'obanga walokoka okokera eddala bannange ba mu by'okuzannya bigwanidde okubeera nga bituufu. Obudde bugenze mu nsasire. Ensonga ey'okuna nti Mukama ayagala tubeerere nga tuli beesigwa. N'eyokutaano Mukama ayina ebisuubizo bingi nnyo eri abasigala nga beesigwa. Ebisuubizo bingi nnyo eri abo abasigala nga beesigwa. Kati mu bwesigwa buno ofunamu kinene nnyo, nange nfunamu kinene nnyo. Obeera omwesigwa eri Katonda, Mukama alwana entalo nnyingi nnyo. Bayibuli egambye nti ababeesigwa alibawa erinnya ly'obwakatonda, alibawa erinnya lye kubanga beesigwa. Abeesigwa babeera bankizo nnyo mu bwakabaka bwa Katonda. Abeesigwa babeera nga beesigika eri obwakabaka bwa Katonda. Omuntu gw'oteesiga toyinza muwa bintu by'amabye eby'obulamu bwo, tosobola. Era nzo kikola wano. Omuntu gw'oteesiga, Sandra, omuntu gw'oteesiga oyinza muwa ebintu byo, tosobola. Naye gwe weesiga buli kimu. Kino kankibagambe, bano mwami n'omukyala kirumira era ekibatamanyi maka gaffe bano baba beeganye sawuli zaabwe. Lwaki? Kubanga tubeesiga. Mukama yeebazibwe. Omuntu gwe weesiga byonna ky'omulekerayo buli kimu abakimanyi ekikukwatako. Era Mukama kyatuyanga Ekanisa okubeera abeesigwa. Njala kumaliriza nga ngamba bwe nti Bayibuli egambye ennyiriri zisembayo nti oyo alina amatu awulire Omwoyo ky'agamba. Era abo abeesiga, abasigala nga beesigwa, be bagenda okubeera mu kibuga kya Katonda waffe e Yerusaalemi. Yerusaalemi kibuga kirungi nnyo, era olwaleero kikibuga ekikulu eky'ensi ya Isirayiri. Akabuga mukalaba nga katono ako, naye amawanga yagenda okuŋŋandira nga Kristo akomyewo wano. Yesu nga lwaki gwe nange tobeera nga ku luuyi lw'Abawarabu ne bano bannalukalala. Beera ku luuyi lwa Kristo Yesu olwa Yerusaalemi. Oluusi ogamba abakoze ensobi zaabwe kale ensobi zibeerawo, naye nga tulina kubeera ku sayidi eyo si y'abalabe baffe. Ekibuga Yerusaalemi tekigenda okubeera ekyenkomerero oba empeera eri abo abakkiriza Kristo Yesu. Ekibuga Yerusaalemi kigenda kubeera kibuga kirungi nnyo. Era njala tusomeko nga tumaliriza olw'obudde obutukuto obw'ennyo. Kinaaba kirabika kitya eri abakkiriza bagenda okubeera? Kinabeera kyambala ki? Kinaabeera kitya? Bayibuli etuwa bingi kukigenda okubeera. Okubikkulirwa 21 essula 21 lugamba bwe luti, awo ne ndaba, Katonda yawandiika omusajja waffe Yokaana, awo ne ndaba eggulu erijja n'ensi empya. Eggulu lyasooka n'ensi eyasooka byali biweddewo, nga n'ennyanja tekyaliwo. Ne ndaba ekibuga ekitukuvu. Kibuga ki bannange? Mwogere nga balina ku maanyi. Ekibuga ki? Yerusaalemi. Ekikadde ekijja nga kikola kitya? Nga kikka, Bayibuli tubegambye, nga kikka okuva ewa Katonda mu ggulu, nga kiringa ng'omugole. Leero bano abagole ba Babran bababirye bali wano baboogerako wano. Nga kiringa omugole bw'abeera. Buza kulinaanye omugole abeera atya? Mulinde okono mwana muwala mwe mukyazanya. Era kankubulire Desemba 7 beerawo wano kubanga ajja kuba kinyuvu nnyo ddala. Mukama yeebazibwe. Samusino bimanyi ebigole byaffe, ojjukira ebifaananyi byaffe ku mbaga. Malidaadi. Kiriwe waawo. Bayibuli egamba nga omugole bw'abeera ku mbaga ey'obugole bwe, nga ayongerezeddwa bbaawe. Ne mpulira eddoboozi ery'omwanguka nga lyogera okuva mu ntebe ey'obwakabaka nti, laba eyeekaalu ya Katonda kaakano eri mu bantu,
n'abeeranga nabo era n'abeeranga bantu be. Katonda ye yennyini anaabeeranga nabo, anaabeeranga Katonda waabwe. Alisangula amaziga mu maaso gaabwe. Oluganda, maziga ki g'okaabye mu bulamu bwo? Bwe tunaagenda mu ggulu aga amaziga, Yesu agenda gasangula. Gamba nti amiina. Embeera egenda kutyo nga tuli mu ggulu. Y'ensonga lwaki tubeere beesigwa eri Katonda, kubanga empeera yaffe eri mu ggulu era gye tugenda. Bayibuli neegamba olwo nga tekyali kufa, wadde ennaku, wadde okukaaba, wadde okulumwa, kubanga byonna ebyasooka nga biweddewo. Oyo eyali atudde ku ntebe ey'obwakabaka n'agamba nti, laba, ebintu byonna mbizizza buggya. Twogera kutema emiti mu mawanga na biki, embeera yonoonese, byonna Mukama agenda kubizza buggya. Era n'agamba nti, wandiika bino, kubanga ebigambo bya bwesigwa era bya mazima. N'agamba nti, bituukiridde, nze Alufa era nze Omega, entandikwa era enkomerero. Buli alumwa ennyonta ndimuwa okunywa ku nsulo ez'amazzi amalamu ag'obuwa. Buli awangula, wanika omukono gambe, nja kubeera muwanguzi. Nja kubeera muwanguzi. Nja kubeera muwanguzi. Ti buli awangula alifuna ebyo byonna nga omugabo, era nze naabeeranga Katonda we, naye anaabanga omwana wange. Naye abo ababi abatakkiriza n'abagwagwa, Bayibuli evumira ddala, n'abagwagwa, n'abassi, n'abenzi, n'abalogo, n'abasinza ebifaananyi, n'abalimba bonna, omugabo gwabwe kulibakola ki? Kuzikirizibwa mu nnyanja ey'omuliro ogwaka ne salufa. Okwo kwe kufa okwokubiri. Awo omu ku bamalayika omusanvu abaali bamaze okuyiwa ebibya ebyalimu ebibonoobono omusanvu eby'enkomerero, najja naŋŋamba nti, jangu nkulage omugole w'omwana gw'endiga. N'antwala ku ntikko ey'olusozi olunene era oluwanvu mu kwolesebwa. N'andaga ekibuga Yerusaalemi ekitukuvu, nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda, nga kyonna kijjudde ekitiibwa kya Katonda, era nga kimasamasa ng'ejjinja ery'omuwendo mungi, erya yasepi eritangalijja. Bbugwe waakyo yali mugazi, era nga mugulumivu, nga kuliko emiryango 12, era nga gikuumibwa bamalayika 12, n'amannya ag'ebika 12 ebya Isirayiri, nga bagawandiika ku miryango egyo. Kankomaawo. Naye ekibuga kino Yerusaalemi kijja kuba kibuga kirungi. Beera mwesigwa oyingire mu kibuga kino ekitukuvu. Beera mwesigwa eri obulamu bwo. Beera omukristaayo ayagala Katonda. Beera omuntu atya Mukama nga omunoonya, wenenya ebibi byo ng'oyagala Katonda. Mukama muweereze. Ki Mukama kyakutya omukolera mu bulamu bwo? Oyina okubeera muyimbi, oyina kubeera mwegayirizi. Kyonna Mukama kyakutidde okukola, kikole n'obwegendereza ennyo, kubanga empeera yo ye Yerusaalemi. Mukama waffe banage yeebazibwe. Tunyweza obulokozi. Tunyweze Mukama kyeyatuwa, kubanga mu bulokozi mwe muli buli kintu kyonna kye weetaaga eri obulamu bwo. Tunyweza obulokozi. Ekanisa ya Firaderufya yali kanisa nga neesimbu, nga era neesigwa eri Katonda. Tubirize ku maaso gaffe, tugereko ne Katonda omugambe, Yesu nyamba mbeere mwesigwa ng'ekkanisa eno bwe yali enneesigwa ennyo. Yogera ne Katonda wo. Nyweza, Mukama mugamba akunyweze mu bulokozi. Ate naawe osalewo weeweeyo onywerere ddala. Nga abooluganda bano abaali mu Firaderufya bwe baakola. Wadde ng'ebigezo bingi,
tovaayo eri Katonda, sigala yeeyo, beera mwesigwa. Ng'omuti bwe gutava mu luggya ne guleeta ebibala, ne guleeta ekisiikirize, ne guleeta buli kimu, newankubadde ng'oluusi guyita mu bizibu bingi, naffe tubeere beesigwa eri Katonda, kubanga Mukama katwakkiriza naye mwesigwa. Ayi Mukama Katonda waffe omulungi, tukwebaza olw'ekigambo kyo tuwadde olunaku olwaleero. Tukwebaza Mukama kubanga osobola. Gwe Mukama yatulokola, ojja tutuyamba okunyweza obulokozi bwe watuwa. Tuleke obutabeera beesigwa, naye tubeere abantu abeesimbu era abeesigwa gy'oli ne mu kigambo kyo, ayi Mukama. Era ku nkomerero ya byonna tujje mu ggulu, ayi Mukama. Mukama asabira ekkanisa eno nti wali okubeera omuntu agenda mu ggeyeena, naye ffenna tujje mu ggulu, ayi Mukama. Tunyweza obunafu bwaffe Yesu, awali obunafu otugumye tunyweza obulokozi. Era Mukama asaba olunaku olwo oluvannyuma ndyanjula abantu bano banamugamba Mukama nkwame nti ekibiina kye wampa kikino Yesu nzize nakyo mu ggulu. Kati ino omwasigadde. Mukama tuyambe tusigale ku mazima. Wadde nga bannabbi obulimba bangi n'ebisikiriza bingi, Mukama tuyambe tuleke okubuguka, tusigale ku mazima g'obwa Katonda, tubeere beesigwa. Mu linnya lya Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu.